eno yemu ku nsonga lwaki ebbanga lyonna Nalukola babadde bamulwanyisa. Babadde bakimanyi bulungi nti senga amala n'asamba akaggi agenda kubafuukira akayinja mu ngatto. Soka owulirize ebigambo bya Nalukola just ku ntandikwa, soka omuwulirize. Abanfunye omukisa mu ngeri entongole ndibuulirako ku General Museveni kuba mmanyi nti atera okwemulugunya abantu bangi abajja gye ndi nga baŋŋamba tasanyukira kigambo kya kumuyita dictator oba nakyemalira. Naye bwe nnaaba nfunye omukisa nja mubuulira nti yenze oyo eyatulugunyizibwa abakwata mmundu. N'enzira yeewanga abaana bange nga beebuuza ekintuuseeko. Mu butuufu bw'aba ye General Museveni nga bakutuusizzaako ebyo byantuusibwako, mu kigambo kimu abaana obagamba ani yabikutuusizzaako? Obagamba nti omusajja omulungi? Obagamba omusibira mu bbwa? Obagamba nakyemalira? Obagamba omusajja amanyi okutulugunya? Obagamba ani? Nze ndowooza nti ekirya ng'embaata nga kitambula ng'embaata nga kikaaba ng'embaata nga kyebaka ng'embaata ebeera mbaata. Nsaba ye kennyini akyuse obukulembeze bwe n'ebiragiro byawo abakwata mmundu balekeraawo okutulugunya bannansi alyoke abeeremu abo abasaanidde. Alemera ku buyinza ebbanga eddene era ayitibwa Sitantebe. Nze ndowooza kiba kituufu gy'ali. Ku madaala ga paalamenti eno mwe tuli we yayimirira n'agamba nti nno yeewuunya omuntu abeera mu buyinza n'aweza emyaka 10 ate n'asigala ng'akyayagala okufuga banne. Bwe yatuuka n'akyusa nga Napoleon bwe yayogera mu maka g'abawansolo n'agamba nali ntegeeza oyo akikola nga tafunye mandeeti y'abantu. Naye ate bwe tujja okuvuganya ate ne tutulugunyizibwa kyewuunyisa oba ddala mandeeti y'abantu agifuna mu nfuna entuufu. Mandeeti y'abantu nze ndowooza alina gifuna ng'ayita mu demokrasiya, ng'oyo asinze yalangirirwa, nga tewali kutulugunya balala, nga tewali kulumbagana bannamawulire, nga tewali kuleeta bululu buwedde kutiikinga kujja nabo mu polling station obuyiwemu, nga tewali kuleeta mmundu zizisa byalo ewali abalonda abakutte peeni n'akapapula. General Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba bifumiintirizeeko. Ekirala fumiintiriza ku bikolobero ebikolebwa abasajja bo n'abakazi. Ebikolobero ebyo tebitutwala walungi. Abantu b'ensi eno bwe balaba nga banyigiriziddwa nnyo bajjayo kamera zaabwe n'amasimu ne babakuba ebifaananyi. Abantu abo tubaterese bali ku mitimbagano wonna ne famire zaabwe. Ndowooza ekyo tekijja kunyuma. Gwe wamanyaako eyatta Luttamaguzi nti yali Haaji Ssebirumbi. Bwe wali obuyinza wakola otya? Kambabuulira abatamanyi abasembayo okuwanikibwa Kalabba yali Haaji Ssebirumbi yali owa UPC, ne Kasimo Bure yali Inspector General wa Police, eyatta Ddungwe yali nannyini Delight Cinema. Babawanika Kalabba mu 1999 era be basembayo okuwanikibwa Kalabba. Kale Ssebirumbi teebereza kamera tezaamukwata. Naye era bamuzuula nti yatta Luttamaguzi. Ate mmwe abakola ebikolobero nga kamera zibakwata, nammwe abafuna ebiragiro mujje mututulugunye mwerowoozeeko, mulowooze ne ku bantu bammwe. Si kye twalyagadde tugendemu, naye tulowooza nti General Museveni kola ekisaanidde ng'obudde bukyali. Olekeraawo okutuliisa akakanja. Okuwakanya si musango. Ate tujja kusigala nga tukuwakanya ebbanga lye tunaamala nga tulaba ng'okola ebitajjansa mu ggwanga lyattu. Tulina ebbeetu okwogerera mu nsi yaffe n'okwesimbawo. Abaana b'omu ggeto abavubuka mbagamba ekigambo abanaaba bampulidde. Mulekeraawo okulowooza okusaba bannabyabufuzi abali mu buyinza. Tutetenkanye twekolerere. Tewali kijja kuvaamu mu kusabiriza. Twekolere tusale entotto tuwulire amaloboozi agatuwa essuubi n'ago agatukubiriza okukola. Tusale entotto tusale amagezi engeri gye twegaggawazaamu nga tetuli mu kusabiriza abatunyigiriza. Buli lwe tubasabiriza tutuuka ne tukola ebyambyona eri ensi eno. Yes, oli ku Yugi Update TV. Osinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako omukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message
bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M15,000 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe omukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekuumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.